Sumayiyah Okitoi yasembayo okulabikako ku kabaga k'amazaalibwa ga muganzi we amanyiddwa nga Afayo nga 15 omwezi gwe-11 omwaka guno. Dwaliza nnaku z'omwezi 15 twakoma okulaba omugenzi omwezi oguwedde ogwa Novemba. Twali ka birthday ko ye yamutta eyayita bbaawe. Nasembayo mulaba yajje waka mwezi gwali gwa 9 yajje waka n'atugamba mbu afunye omusajja nga yagala muleeta waka olunaku lwensembayo. N'okutuusa kati baganda be babadde bamunoonyezza mu buli kifo wabula nga talabika. Tujja tubuuliza baneba ab'emmanju mene omukyala gwe twasanga awo emmanju awo w'ennyumba awo. Omukyala n'atugamba enkeera y'olunaku lwali lwakuna naye ku lwokutaano ekiro saa 8 yalaba abavubuka basatu nga balina kye bakukutana nakyo mu masuuka aga pinki. N'alaba n'amagulu gawo omuntu nga galeebeeta. Naye bamuyisaawo ku mulyango gwe Shegera. Ffe ne tudduka poliisi ewandege kwa gye baali bamututa omuvubuka ne tubategeeza. Ne bajja ne bakebera munda era basangamu ebizibiti nga omufaliso nga kuliko omusaayi. Paasi yagezaako gigoloza omusaayi naye nga kuliko omusaayi ne pako eteebereza okuba nga gye yamukubisa ku mutwe. Olwaleero Afayo akedde kukulembera b'amagye ne poliisi okubatwala mu kifo gye yaziika Okitoi. Bano batuukidde ku kikomera kino ekisangibwa e Lugala mu divisioni y'e Rubaga. Afayo alagiddwa okutandika okusima we yaziika muganzi we mu bukuumi obw'amaanyi. Omulambo gwa muganzi we kyaddaaki gusangiddwa mu kifo kino ababadde wasongeddwamu. Zaali saa 6 ogw'ekiro ne tufuluma ne tutaasa. Ensonga yali abalwanya teyali y'amaanyi kuba omulenzi yali agamba Sumayiyah alinnye engatto z'ebintuntu bwe bityo. Ne balwana ne tubataasa. Kati we twataasa ensawo y'omuwala yali wabweru, omulenzi n'aggyawo ensawo ya mukazi we n'agiyingiza mu nnyumba. Era n'atutegeeza nti buli kimu kiwedde n'agamba Sumayiyah singa oŋŋamba sorry buli kimu kijja kuggwa. Sumayiyah yatambula ye kennyini n'ayingira mu nnyumba ku olwo naye kale yali avaamu omusaayi mu nnyindo. Waliwo abalumiriza baliraanwa baabwe okubeera nga baategeera ku kutemulwa kwa Sumayiyah Okitoi wabula ne bakisirikira. Kati lwali lwakutaano ekiro zaali ssaawa 8 n'eddakiika 57. Ennaku z'omwezi sizijjukira naye omwezi gwali gwa 11. Kati nali neebase ne mpulira ekintu nga omuntu ajja ng'alinga asitudde ekigira ekizitowa. Ne ŋŋamba leero bano ababbi basitudde ki kuba bayita ku kabalaza kange akakubo kafunda. Kati nali mu nju ne nzigyawo kateni bwenti. Bwe najjawo kateni ne ndaba nga omusajja asitudde omuntu naye ng'amusibye mu ssuuka. Naye nga mu ekyo ekinnuma nti bo baakimanya ne baatwalayo gwa naggamba teri yatuukirako wa buvunaanyizibwa teri yasobola genda ku erosi nga n'abamu bagamba baamulaba nti nga bamufulumya ekiro mu ssuuka bamuzinzezinze afudde. Y'omu gwe tubadde tugombyemu obwalo okubanga amanyi amayitire g'ono omukyala. Kyaddaaki olunaku olw'eggulu yatutegeezezza oluvannyuma lw'okulwanagana naye kigambibwa okuba nti yamukuba n'afa era kitwategeddeko nti n'amala n'akola enteekateeka z'okuba nti ziika omulambo gwe ku muliraano. Abatuuze bavumiridde ekikolwa kino. Ebiseera ebisinga abavubuka abali muno balina enfo ze beekwekamu nga banywa ebiragalagala era ezisinga nzigwako n'embalaba naye si banyega bw'oyogera bakukuba. Akola ate amazima gali nti ekiri mu kooti oyo ojja kulaba mu myezi egyo 3 ajja kubakomyewo. Kitaawe agenda atunda ekibanja atunda ebintu bamukomyewo. Omulambo gwa Okitoi gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu.